Tugere ku nsonga ya umere efuse ekizibu kyetuyinza okwogera uma bwe tuba tutunuulira regime ya Sophie. Yes. Sophie aliwo natuketsera nga alizayininga agenda mu byabufuzi nakola nga constitution bwegamba. Yes. Then bwe yavaako Waikibenda najjanga president. By that time he yali vice president. Yes. Kati mu kaseera kano Waikibenda bintu yabisuddewo. Yes. Bwe yabisuddewo wabadde vice we. Yes. Kati mu kubeera vice we neojja ne bagamba nti acting president. Yes. Naye nasindi wano wenjagalira okubuuza. Uma bwe tugitunuulira akabanga kogibaddemu n'engeri gyobadde followinga ekizibu ki ekiddusa abantu abo? Okay, abayimbi si bangu bakulembera. They're not easy. Oli kudealinga n'abantu abali creative, bali emotional. So, and also with Uma, the other thing we have is a truly indirect direct contact n'abantu betufuga. It's ekintu kizibu nnyo. You imagine if our president right now singa yalina namba za buli omu atumanyi bana bamuvuma mu social media singa bali basobola muvumira ku simu ye. You know, like that's the problem. You know, truly in touch with everybody. So omuntu wabera ne emotions oba takwagala babikya kuweereza ku simu. It's too personal. So abantu abamu kituuka ne kibalema. Okola ekintu ne batasiima wali abakuvuma wali abagamba nze toli lidda wange ate byonna obifuna first hand si mawulire bakugamba. You know, so abayimbi bakyasinga okuzalawa abayimbi bakyasinga okuba nti but they feel like this world belongs to them. Ebyo byonna manyi buli muyimba alina obunene obubwe. So when you lead such people it is very hard. Yeah, so pressure ndowooza bwe buzibu tubadde nabo nebubaddusa. Kati tutunuulira ababadde bajja nga ba vice we wali pressing waawo ne baziba ekituli naye nga tewaliwo kuddamu kulonda. Yekituufu before tekyabaddewo. Gwolowooza abantu bano banakuwa ekitiibwa n'okukkiririza mu bukulembeze bwo naddala bano abali ku lukiiko nga tebazeemu kutegeka kalulu kuddamu kulonda president waabwe? Kati according to the constitution tulina okuddamu tulonde unless otherwise if oba wali wayagala ogikwatako abalina consultinga. Abalina consultinga because now tuli mu lockdown okitegeera kati we're wondering tugenda kwasaganya tutya the voting since we can't gather numbers, social distancing biki naye according to the constitution tulina okukola ki okuba ne elections. Yeah, so I can't agamba if they don't vote me biki because we have to go get into voting. Opportunity bwe jasindi onojja n'osaba kubanga ati oli mu office eyo nga bwe tulinda okulonda si bwe kiri onoosaba. Yes, nasabye nagambye ba artists like my cabinet never artist abali mu Uma n'aba government have expressed interest in njagala standing for actual presidency mweno regime dako. Ekyaddusa bali gwe twekitidde? Sikitidde kuba nakibaddemu nenkiraba nti kati kino nemmanya nti nonze nja kibuuka bwenti. Naye obuzibu buliwa abayimbi kwezalawa na butakkiriziganya buyinza okubanga bubasubiza emikisa mingi abantu tebakkiririza mu Uma. Olowooza lwaki tebakkiririza mu Uma? Buzibu ki bw'owulira omuyimbi yenna n'omugamba Uma balina enteekateeka bweti Uma ng'agamba bo tebalina lugendo lwaki ensonga eri bwetyo nga muyimbi munno ate imagine yayogera ekintu bwekyo. It's unfortunate kintu si kirungi abayimbi twesembya and also because there is no other association eketaringa ku muyimbi efaayo nga Uma tewali ddala tewali bana balala bakola as in somebody akola directly the artist is only Uma. Abasigadde bonna bakolera ebyo tuwulira nti basazeewo ebintu wano nga Uganda Culture Forum muzi office we tutabadde kati we are the only people who are direct twogedde n'omuntu nti mwana story kibagambye kino fefe kabaliwo. So but then we have so much negativity eri fellow artists, so it's really unfortunate but I have to say it happens to a lot of political situations. So I think with time artists will get into it bamanye nti no bw'okiswaza okiremesa bulemesa. Of course bw'okiswaza okiremesa. Yeah, there's nowhere that we are going just because you don't like us. Uma will still be there. Wolinako statement gibatera okukotingako nga ogamba nti Uma terina kugulira wo mmere. Uma si taatawo si maamawo si jjajjaawo. Kati tusobola kukinnyonnyola tutya omuntu eyakifuna obubi luli oyongera okukinnyonnyola ne kuwasinzira okukyogera lwaki oyogera bw'otyo ng'ate nze mba nsuubira ng'omuyimbi
nti president wange Cinderella the king herself bwaba yakituddemu myaka 15 experience amanyi ebizibu bya haso kati lwaki akawunga kabata kasindika kati nze njagala nnyo okubeera honest mukubeera honest some people abalooza nti ndi kubeera rude but me I would rather tell you the truth than lie to you kubanga njagala mbonjagala and then enchabi neme okitegeera so I would rather tell you the truth music industry right now ekizibu ekisinga ze tetulina structures omuntu bwafuna oluyimba lwe nga yagala dufuna mutalina wa complaining era talina walwanira you understand tuli awo tweyiya an artist is far more than just the stage Fambo bingi nyo sente za artists singa tezina kuva ku stage zina kubera mu avenues endala nga bola UPRS nga bola endorsements nga bola bachi bono bukola tunes obo yes naye wona tetuli protected omuntu watola kola back tunes zona atakusula myaka 5 toina wo mulopira because omulopa police n'abasasula emitwala 5 bamuta ayiko iteno left ye neba ngamba UPRS kati yatere irambuka sente bagira anti kubanga pressure vawa Uma without that will not happen. But if I was over Bagama between the artists Balieno, Mutatukiriza chino, we're going to make sure that everybody here Tabawagira and we can speak to the government wagam no katigono to call it to take away and the powers that can happen because favor artists. Katwate tusubira mbere tusubireyo kimukuma. Ngaba yimi. To subira chino artist ovude yo kozo oluyimba lo career yo okoze otade ku YouTube buli kimo kati wali wakutawanya ku street like for you to develop your career there are people disturbing you that's where we come in not to pay for your video to give you rent none of that end of no mulimu ebyo byekolere naye music want to know legacy yo je twagala protecting atwagala okuba nti abantu bana abanene ngabola bade BBC Bobby Wine Baby Cool and Chameleon bond no ye legacy jatusiza we want to protect that legacy ntino Kalubedi Chameleon and his kids are set up for life because we want to building achi industry so mugenda kulondola muziki gwange Lenga nsobola okufunamu so check our policies nga ziri strong okuba ntino bogenda nolopa bano I'll give an example yakasiukira ku sales music bogenda nolopa kasiukira bajja musiba byennyini nga tasobola kuvaayo because bana abasala yes nga sinti tugana naye jangu onsabe nze nsalewo ntino kale kankuwe for promotional use zinenya because naye zino omukaga kansirikire album omuntu agule album yange sikuwa buli kimu gotunde album ya 13 anti kati sindi oyinza okuta album wali ataka mwakamu kati oyo mugenda mukola mutya kyekimu waba yagala tunda akakaka mu nga CD we want to make sure nti ayina wasobola ogiteeka nga teri asobola okubba right side kati nga tugamba John Black atadde oluyimba mulunone ku office ya umma buli muntu yenna alwagala you go and buy you go and in this building we wali ba artist bonna gula t-shirt ze gula biche bibye bili bwano original from the person nga ate sente bweziva muzonna eza t-shirt eza nkofira nga zigenda wowe osanga tunajjawo kawash tukirwanisa nnyo tetwagala kawoshi z'abayimbi nze wembera ku stage ne tiimu yange ne sente zonna zentaddemu fani n'averi n'asasula comfortably million emu table ate nekya ne mugaba naye mpawira emitwalo 10 ompeeyo nalwadde it doesn't make any sense at all oshire kati tutuswaza as an industry nti we have to do car washes for example for Evelyn Love kati ekitereeza ekyo is only one thing not giving you rental food it's policies so to discussinga n'abanene Ministry of Minister of Cultural Forum abo wechiva naye bagamba nti babadde bajja babikola sindi ng'ate bigaana enforcement yegenda kuba etya bigaana katirabayo anything that you do with the government wali okoleddeko government kati I've done a show for the government nagenda ne performing in parliament nabanjeze sente mwaka mulamba n'emyezi 2 because they have a process of money tosobola genda n'ogamba mwana nayimbidde salenze mu mpaka ngengende exactly invoices impavu not because mbubaganye but ne wabanga yesala yagala kuyamba I know kuyitira mitendera and those things take a long time bweva mu office ye nedda mu ministry negunda saninga paka ku LC simanya ani kansala kati bwe kutukirako ngobudde buyise tebatulabye kugamba tebatulinze ngabo batera okutulinza tuleme kubifuna balinza buli omu naye nze what I'm telling you is fenga okay at least me nja kigoba mpaka bakikole mfunye n'omukisa nti tanso okufuna ku manifesto ya president bagenda okulonda wa umma ekyo kyekimu kyekiri ku manifesto kyosubira nti oba oliawo ojja kitukiriza oyogedde nnyo ku kintu ky'okusaka nga musakira umma n'okutereeza naye waliwo engeri yabamu
kuba nene abali mu entertainment industry muno nga ayinza okuba amanyi ewali ekibondo kya sente obanga waliyo gye musobola okulobinga ebintu yene yeesookayo naye yanjulayo ngazze ku lw'abapromota ngazze ku lw'abayimbi ngazze ku lw'aba DJ wakitegeera waliwo abantu ebawa obuwunga ebintu byonna mu covid ne bamugamba kitwalire ba DJ kitwalire abayimbi Uma by that time yaliwo temulina abaaliwo tebalina kyebakola kati waliwo abantu abo mugenda balwanisa muti abatera okuteega emigaati nga omugaati baguwulidde gye guli ne bagenda ne baguteega ne bagumba bambi nga Uma tennagunonayo nga neno tegutuuse kati example ey'okulonda omuntu nga Cindy nze bwenyingira parliament from the gate bantegeera nti yenze okitegeera so obuzibu buli nti obutakumanya nti nomuweereza omuntu naye nga bambi tebamumanyi ne bwanakubakerere ne bwakola akyagamba yayimba kyoyo okitegeera so those things bitulemesa kati omulala bwava eri nga ye munene bagamba woyo oli muveeko lifala simanyi nakumanya yayimba ki sente zigenda okuyita mu Uganda microfinance zigenda kuweebwa bapromota era waliwo abazigobako babadde ne mu nkiiko gye buvuddeko kati bwe byekugamba omuntu omunene wagenda nga bapromota we bakosa for example say baliwo abanene bapromota nga balamu omanyi lwaki balamu azifuna because ali prominent bamumanyi not because mbu amagezi mangi naye bamulaba bagamba oyo tumanyi yakola eno show yakola eno yakola teyetaaga kweyanjula kyova ayambala ne t-shirt emu ogenda kumuyita omugaye mukulu lekerawo okuzisomola eri zituukire wano mu Uma tuyambire wamu ensonga kati abapromoters sagala kulwanira ezo nzakulwaniriza abayimbi kubanga mmanyi gyeziri kati nzazanya firimu owa film aba film they also have a representative kati mwe muli kubayimbi bokka tuli kubayimbi so recently above tried to get out with all the other stakeholders ngabona baba gospel artists the film people they've been really wanting to join Uma which is a great thing so wetubeera wamu nze nsobola bogerera bonna yes naye babadde tebanaba kujja abaffe bade balina ekyabwe nakati naye golowooza ebibiina ebingi banya bano bafirimu bano bagosipo banya lwaki tebeekwatira ddala lumu ne mubeera ekintu kimu nekizitowa kyekyalisinze naye ate kati tulina osooka okulaga amanyi ga Uma then abantu bajja kujja amanyi Uganda bweri nsuubira Uma okugendako mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo olirapa kwa kiruddawa nga you are trying to look for new artists n'abalina talent kati nga bwogamba muno will Uma go all over the country tulina members Arua tulina Mbale tulina you understand tulina Palisa tulina Jinja we went in the lockdown twafuna time ne tugende tutuma abantu we're registering our members from there. That's good, yes. So we are actually going everywhere to get every artist. Chigena twalire banga because Uma is not funded. Tuli mu funding eyafu. Ebangamba ntine kataba bagobene mu office. Church tufu. Kati ero office storage. Kubanga twasanga wa mabanja ganga. Kati okwata mu sente zo. Twakwatera mu zaffe. Sinti twazimalayo. Ne kati babanja ezali nyingi. Yes, so if we put some of the money down just kukakanya embeera kati ekyo kikola otya okikola ku lw'okwagala industry yes nkikola lw'okwagala industry kati olaba also to protect my own work because wano wendi my music is being sold everywhere without my permission kuba memba be mwalonda tekuliko ba patron otegeeza ki abaana abatera okuyimirirawo mu mbeera enzibu yes tulina Mike Mukulayo patroni waffe tulina Halima yes as well ate munaye bacontribute munaye no the date was really big atega mwe wali mujigulawo wali yes bali babanja kuva obaddi like a really long time so we twatuukira we really needed help era ye naye yatuyambako and right now it's so much better ogenda okukola otya okuŋŋaanya sente za okwongera okutambuza emirimu gyawo tujja zitambuza right now kati nga bwera nti ompise ku interview last year wali omanyi ku Uma, yes, like Julia, but not to the point of, you know, like having to call. Yeah, because right now, to tumbiza sound. Okay, first of all, for this chance, especially to speak for Uma. Then, of course, in both the two of them, so webale nyo kunchazo lwalero mwenna abatulabe mwebale abatuwuliriza mulaba I mean sorry njagala obebaza okuwagira Cindy as a brand okuva 2005 ne Blue 3 na lero mu 2021 mbebaza sali baddewo singa temwaliko singa temumpagira njagala